agenza amanyira abantu bangi ne manager we muzze mukola abaana b'abantu ebintu bingi naye nze ogenda kukoma kunze singa tokoma kunze Katonda agenda kukulekulira ne chance gyobadde osigaze eri Katonda ekugende busa ogifiirwe bwe nali sinayimba naawe ng'era siryokke naawe bwe nayimba naawe era siryokke naawe ate nga siyimbye naawe nti njagadde wabula nga nkakiddwa ku feve yange ku mukisa ogwange ku luyimba olwange ku bantu abanjagadde abange nga si masannyalazego nga si ssaalazo kuba tonsabirangako naye singa temutereeza mu bwangu ng'omuntu singa temumpa treatment gyensaanira nga 10 you don't know. Ndaba yange nalabye ng'ebintu ebyabadde bitambula obulungi kumbe inside ebintu biyinza okubeera nga byabadde tebitambula bulungi okusinziira ku MC Chumi oba Uncle Chumi yayogedde nga tayogedde erinnya lya muntu n'omu neero omuntu ovaayo n'oyogera erinnya ly'omuntu mbw'oyo gwe yabadde agamba munnange kyangu nnyo okukwata ogwa defamation okuyogera kalebule naye okusinziira ku mbeera yonna eriwo MC Chumi alina ennyimba 2 ze tumanyi gw'okutte gobba ne gundi simanya mukwano gwo simanya njagala nnyo simanya mukwano gwange nkwagala naye njagala nnyo bbaawo besti nkwagala nnyo naye njagala nnyo bbaawo oyo simanya omwoyo gw'obwenzi simanyi lwaki gunninya olwe ruti ezo nnyimba 2 zalina ne gw'okutte gobba lwe yasookerako so gw'okutte gobba yaluddamu n'omukyala gwe amanyikiddwa nga Spice Diana so kolabo gy'alina mu bulamu bwe bukyangatandika kalya yakuyimba mu nnyimba 2 z'alina alina mu kolabo emu ng'ali ne Spice Diana so wavaayo okubeera ng'ayogera wadde erinnya talyogedde tugenda kuddukira wa Spice Diana nti bw'agezaako okubeera nga agamba kati ffenna twebuuza MC Chumi oba Uncle Chumi ne Spice Diana ate obuzibu bwavuddewa ku mostivuka ng'ekuza birthday yaayo Spice Diana y'omu ku baamuwa actually yamugulira emipiira eno egy'emmotoka tolwafulira waobeera nga mu kakadde kamu ne ssente ezigwamu kisinza mmotoka yo size ya mipiira ki gyeyambala ne bakola kolabo n'oluyimba ne balukolera vidiyo kweganga olaba waliwo good vibes zokka naye okusinziira ku MC Chumi n'omuliro gwali mu kubeera ng'awandula nabadde mmanyaako ka vidiyo agenda kwogera ebyonna byonna by'ayogedde then akomekeredde obanga ayogera birungi omanyi abantu abatandikayo bati gwe sikwagala lwaki onkola obulungi bwe buti mwana watu byakomekeredde alaga ali serious kati tulinze bulinzi tulabe ki exact ekigenda mu maaso wakati wa Spice Diana wamu ne Uncle Chumi ku nsonga z'oluyimba naki exactly Spice Diana kyeyakoze MC Chumi byonna wano ku SMX Media ojja kubeera nga obifuna eyo nga tuvuddeyo strike wakayita olunaku lumu 2 nga bambi mukyala wattu agobeddwa mu nnyumba strike baby yakyaka nnyo ku mukutu gwa WBS nera nga yali ng'akola late night show ku WBS omuntu yenna omuyimbi yenna atagendako kweyo show omuntu atakubako ssimu kweyo show bannange nga obeera nga atali mu Uganda kwegamba abakayi bonna nga balina okuyitirako kweyo show kubeera nga bambi bafuna hype okuva eri omukyalo ono strike baby wetwogera nga landlord yamufubutudde mu nnyumba nga simu kumufubutula bya mirembe wabula nga poliisi gye baleese okubeera ng'emukaka afulume mu nnyumba oluvannyuma lw'okumala emyaka 5 ng'abanjibwa naye nga kigambibwa ssente z'abanjibwa nnyingi nnyo okusinziira nti landlord yavuddeyo n'agamba omanyi nekya ssente nkitadde kati njagala nnyumba yange mukyala wattu tali mu mbeera nnungi yatandikawo TV eyo gye bayita Struck live show suubira Struck TV ng'akolako Struck live show nera ng'atera obayo ku TikTok kyakaya ku TikTok nera ng'abeerako mu Olwokutaano kuba ssaawa 5 oba ez'ekiro oba ez'emisana simanyi mbeera yakuyiyiriza naye tusabe Mukama Katonda embeera esobole okubeera nga etereera naddala sayidi zeeyo owa Struck baby no eno story ngenda gikuwa leka nneme gikuteera ku neno kubanga yo eri much more detailed kaliwo ebintu binjagala okubeera nga nkuwa ebiri exclusive eno katugikomye waneeno nkwebaza nnyo olw'okusubscribinga n'okulaba content waffe bwebale nnyo bwebali eddala